buli mumu kiti kye wali walinda walizifunye ng'olwo oyo wakiri kubanga bw'omuyiga lwabazifunye ng'olwo lw'omuswama ne wajja bawala omundi ng'ekitiibwa kye kyagwalega pulosi kwagala okufa naye nnyabo naye simanyi kyondowoleza miliyoni ziri 3 z'ebanziba zalizanga amabega akukakasa n'omusajja bwe nawogamunye yange yakitomeze eri ku polisi yebasi sente ez'okugijjayo nazo nkumu ng'ate wajugerera bimwe mu mwattu naye ekyo tekikutiisa mwagalwa sente zava mu kiryo era mu bbanga eritali ddene yakufuba wakiri bufuneyo emitwalo 9 n'ekyo bwekyo batankalanya mbadde nkusaba onyambe ove ku matuuko munajalaba ebitalo yoti wano nekumwe baba mumagala bakaze katemufa babbeeyi abanyirira mwattu ekyokwana sitika kubanga kyateekwawo mu kyalutole wabula ekyobutagaba abaami omukazi w'omumalako emwala ekabula omukoda yageeta yansoma wakumalako ekwalo kategana kataleko nakase kyali webanayira abaami bannange bampadde eddakiika 4 zokka nsiibule mbadde mbakubiriza ekintu kimu twewale nnyo ebintu ebyo nti obulamu bwe buba mu muvinzi bumuvinga kubanga kyonoona tutweke kitwala tino ki ojja kubeera ne kimbo wanze manye muno bikingende kalakati ompite Robert amazima ga Katonda kaba kaweddemu kati tubijjemuuko okusaagirira nti olize mba ndowooza nnyo ku Florence ate ndi ne Amina Dankani mu mazima ga Katonda mu ggulu bw'oba osazewo nti obwongo bwo bumuvinge kino kituwe ekyokuyiga nti obwongo kasa bumuvinga ne bulinnya ekigere bwe kkaba agenda kufa okulaba nga nkwatirako okoko mwannyinaze ono nze mulina nampijja kuba mwannyinaze so ku lw'obulungi bw'abaana obutatwala nnyo budde ne mwannyinaze nnyabo neetuseeyo emitwalo 8 tweyanza nnyo kojja era emitwalo 8 giigino nnyabo osobola okgibala n'okonfaminga njagala kya sikulu somero tojja kumbikira munanza ate mama okimanya omusajja wange takyampa mmere ge sibyagala naye bw'abanga oga ntukwatireko omwana